Abayizi abasoma obusawo bw'ebisolo ku ssettendekero wa Makerere bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri poliisi ya Paalamenti gye yakwatamu obubizzi obwasuulibwa. Bano bagamba nti baakulwanirira eddembe ly'ebisolo paka nga poliisi ya Paalamenti ebabuulidde wa gye yatwala obubizzi buno era nga n'akamu ku bo kyalabika nti kaafa. Tukikumirira nnyo ne sekumirira yonna era tetukiwagira ffe ng'abayizi abakuva e Makerere abasoma obusawo bw'ebisolo nti welfare oba endabirira y'ebisolo nabyo biyina feelings, biyina amateeka, nabyo biyina okulumirirwa. Ffe ng'ababijjanjaba tukivumirira byonna era poliisi tugigamba nti erekeraawo abavubuka abo baatutte embizzi, yes balina ebibaluma nga bba abantu naye ebisolo tebirina kubiteekamu. Basabye poliisi bwekwata ebisolo nga bino okusinga okubitulugunya ebibawe bba bamanye eddembe lyabyo babikuume bulungi awamu n'okubisomako. Ebisolo ebyo bye beekutte mu ggwanga ebisolo bikwata ffe ne tubireeta wano ne tubikozesa nga basitudenti kuba tubiyigirako tubisomerako ne tubikuza ne tubirabirira bulungi okusinga okuba nti ebulwa ewobiteeka nga bwegamba. So weba egenda okukkiriza obuvunaanyizibwa tugenda okuba nga tutwala nga tukolatagana nayo kubanga etunaaba tukuyambe nti tubifunidde wobiteeka ate era mu bintu by'okubiriisa n'enkwasa yawa kati oba oli mu mbeera nti guno guba musango. Bano bagamba nti bo ng'abasawo b'ebisolo basomesebwa okukwata obulungi ebisolo awamu n'okubiwa eddembe lyabyo. Entambuza y'ebisolo tuzze tugiraba ne mu batusomesa batusomesa era buli muveterere buli musawo w'ebisolo yonna gyali kimukakatako okuvayo okulwanira ebisolo naye kubanga nti maybe eddoboozi eyo libadde terinavaayo naye essaawa eno eddoboozi eyo ligenda vaayo. Obubizzi buno obwogerwako bwasuulibwa ku Paalamenti abavubuka aba Jobless Brotherhood nga beemulugunya ku ngeri ababaka ba Paalamenti gye bakolamu emirimu gyabwe nga tebalumirirwa muntu wa bulijjo era nga bwali busiigiddwa mu langi eya kyenvu awamu ne bbululu ne busambibwa abasirikale ba Paalamenti nga n'akamu ku bwo kaafa. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.